ensonga eyansikiriza okudduka mu kyalo neyo n'ekibuga nafuna ekirowoozo kyali kigamba nti mu kibuga nfuna mangu ssente ku lwa mikwano gyange egyavangayo nga ndaba gifunye ku busente ne ginsikiriza okuyingira ekibuga era nange saalwa ne neesogga ekibuga ne banjigiriza kusuubula amasaawa kugatembeya mu paaka naye saafunayo kalungi n'akamu muganda wange era twabeeranga mu dduka kutuusa inagamba nedda emyaka gye nkoledde mu kibuga muno sina kyenfunyeemu kanzireyo mu kyalo. Ya ensigo y'entangawuzi ya sente nga mmeka? Ntera kutundira mu nsawo. Ensawo ya sente nga mmeka? Ensawo etera okulinya negenda ku mitwalo 8 nekkanijja ku mitwalo 75 73 bwetyo. Ogambye ekeva mu nsawo nga mmeka? Ekola ensawo ziba 85 oba 75 nga wesimbyemu ensawo 5 ez'ensigo. Osiba sente nga mmeka? Milioni 3 nga 6? Ziteekwa kuba mitwalo milioni 38 kisinziira ku bbeeyi kw'otundidde kuba osobola okutundira ku mitwalo 35 otundira ku mitwalo 45 wano otundira ku mitwalo 3 era osigala ofuna oluvannyuma lw'emyezi nga mmeka? Kati gye njogeddeko oba otundira ku myezi 7. Myezi 7 n'ofuna emiliyoni 36? 36 bana oba nva mu by'okulima ebikaado ndide eno nnima entangawuzi. Asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola bomunoonya n'omunyweza owangula nende twekemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga mani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene okuba ng'otugobera kituyizaamu amaani era saba abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos. Ninzi Yazid Yolisigira bambi owoife busidde mu bikaado bana ife bangi ababeeyo nga bagobera YY media wabula nga baliraino obwavu abandi nga balina amataka aye nga tebaidi project kye y'okutaka kubafuna ku sente n'ensonga lwaki oba oli awo nkobye nti kankyusakyusemu nkole ku story y'okulima farming era nga oli kumbona ntambule nafa mu bitundu eby'ebusoga najje Buganda nga wendogera wano ndi mu bitundu eby'ebutambala butambala eno bitempiji waleke kijje Masaka then weyingire eno nga ku luguudo lugiye Gombe ekanoni wa Bobby Wine president w'ekibiina kya NUP so batuwagira kwa YY media nga basinzira mu bitundu by'ebutambala mu Buganda olunaku lwa leero tuli eno wammwe era nga tukyaliddeko omu ku balimi ab'amaanyi Semanda Twaha ngono kafulu mukulima entangawuzi bambi azifunyemu kubanga aina ennyumba z'abapangisa zisoba 10 asomeseza abaana aina ebyobugaga bingi byazifunyemu njakyusakyusa muko nga oli kubona gwono omusiri ogw'entangawuzi era nga aine n'emisiri mingi ino mwami Semanda Twaha era ngona ku lero bambi tudde tuwayeku kunaye abaana abeka ndi butambala mukobera abe busede muti Yazid asasa nairo tuli eno tudde kwogera kuno omulimi ow'entangawuzi atuwe ku magezi ni wali eyo wena oyenda okulima entangawuzi ayo betwe diki kyakukola wali kujja kugegga wali wabali eyo nga mwendo okufuna endokwa oba ensigo edentangawuzi aye ngoba betwe dio ditolawa namba ya Twaha Semanda ali kujja kujikuwa so nebyo kukamera ntambuye niri chain olugendo nolwalona so guno omusiri ogw'entangawuzi mbeza tishaira ku mulimi wa ntangawuzi nga woli kubona mwami Semanda ikujja kutukobera omusiri guno busano gwa myezi emeka era asubira okukungula ali
n'ekintu ekindi atukobere ensigo dino anditunda sente meka n'engeri yagire ngafuna mu ntangawuzi. So mukulu Twaha webali kutukyazaako mu nnimiro yo. Nsanyusa okulaba muganda wange Yazid. Why media giraba? Njiraba muganda wange. Era ndwiridde ddala nga njiraba nga njinyumirwa. Webale nnyo okuweereza abantu, webale kuweereza eggwanga. Awanewunyiza wankubidde kasemo n'ogamba oyagala nkukyalireko olima entangawuzi ozifunyemu oyagala oba olyawo amagezi go abantu abalala bagayigireko nabo bafune ku sente nga ggwe. So kirungi nnyo okubeera n'omwoyo gwo mulungi. Esebo. So tubulire gwe nobeerawa? Eno tuwangalira Butambala, eno bayitayo Butambala district, naye nga ekyalo kwe tuli bakiyita Kyerima. Era nze nga ndi musajja nkulidde mu kulima entangawuzi. Ekirime kino kyekyatuweerera, kyekyatukuza. Muganda nkamugambye twakiyonka mu mabeere kuba kuviira ddala ku bajjajjaffe tuzze nga batambulira mu kirime kino eky'entangawuzi. So nga tetunaba kugenda eyo tubulire otugambyeko nga tetunaba kugenda ku mpewo oti okusookera ddala wali mutembeeyi wali okola ebintu ebyenjawulo e Kampala wabula ne bigaana ogamba kangende mu byokulima. Wali mu Kampala otembeya biki era watandikira ku myaka ng'emeka? Okutandika kwange Kampala najja mu Kampala yali 12 zennyini, naye nenzija nnyingira mu mulimu gw'obutembeeyi ogwo. Ebiseera ebyo yali KCC ye yaliko nga yekwasaganya ekibuga ekyo, naye tebyali byangu. Amasaawa twagatembeezanga mu nsawo era nga KCC wali otembeya saawa? Masaawa naye tembeya masaawa, naye nga KCC bwekukwata omusango gwayo tegusula. Kwegamba twasanga challenges nyingi mu bibuga. Kutuusa inafuna ekirowoozo neŋŋamba lwaki siddayo mu kyalo n'entandika okulima. Okay, zile saawa wali ngo ozigula ku wholesale de n'ogenda ku sweets n'ozitunda oba n'oziranga? Twasuubulanga mu maduuka g'abayindi ago agasuubuza amasaawa. Kati ng'osuubula essaawa zo 5 era nga bw'omanyi mufuna mpola n'ogenda mu paaka okweyiiyaamu. Oluusi State Council gyekukwatidde tetwateyagalamu batembeeyi ne kunywa komekerera ng'oli luzira. Okay. So nga tonaba kugenda Kampala kiki ekyakuwaliza okuva mu kyalo n'ogamba kangende enumbe e Kampala gye watandikira okutembeya ebyasaawa? Wabeerawo ensonga munange nange nina ebyange ebyanzija ebisedde mu bikado n'engenda ejjinja eiganga okutandika bino. Gwe ensonga ki zosobola okutubulirako? Ensonga eyansikiriza okudduka mu kyalo neeyuna ekibuga, nafuna ekirowoozo kyali kigamba nti mu kibuga nfuna mangu ssente. Ku lwa mikwano gyange egyavangayo nga ndaba gifunye ku busente ne ginsikiriza okuyingira ekibuga, era nange essaalwa ne neesogga ekibuga ne banjigiriza kusuubula amasaawa, kugatembeya mu paaka, naye saafunayo kalungi n'akamu muganda wange. Era twabeeranga mu dduka kutuusa nagamba nedda emyaka gye nkwedde mu kibuga muno sina kyenfunyemu, kanzireyo mu kyalo. Ng'otunda saawa kapito yali yenkana ki? Kapito gwe natandika naye mu kibuga teyali mungi kuba ngenda okuva eno nali nnimye akatangawuzi kaali katono ddala. Nali nnimye ebbaafu emu ey'entangawuzi, naye olw'okuba nalabanga nti sizoni y'entangawuzi egenda myezi 7 n'okweyongerayo nga ndaba akasente kalwawo, kwe kusalawo ne nkwata obusente bwe nali nfunyemu nafunamu emitwalo gyali 27 mu bbaafu emu ey'entangawuzi. Neeyuna ekibuga ne mpangisa akayumba awo ne mukwano gwange ne tutandikira awo obulamu, naye tebyali byangu. Okusoomoozebwa kwali kungi sayidi eyo. Okay, so tugambe nti oluvannyuma ekibuga wakiddukamu olw'amateeka amakakali yalina nkulu ekiseera ekyo Jennifer Musi eyasaawo? Amateeka gaali mangi nnyo nga olina okubeera n'ekifo wootudde wookolera emirimu gyo ate ng'ekifo ekyo kya bbeeyi. Olina kuba milioni 2, milioni 10 kudda waggulu. Neffe bamufuna mpola abakozesanga mitwalo 10, 15 kweyiiya mbweyiiya. Twakaluubirirwa nnyo, twasanga obulamu obuzibu ennyo
era nga mu ngeri emu obeera olina okufuluma ekibuga ogende obeeko kyoyiye ekirala. So wafuluma ekibuga n'ogamba kanzireyo owaffe ekyalo kyakolebwa kitya yagenda e Kampala kubanga wobeera ng'ova mu kyalo ng'ogendanga mu capital city mu Kampala buli muntu aba amanyi ogenda kufuna ssente ogenda kukomawo ng'oli mugagga kati okomyewo oli mwavu ebyamasaawa biganye ekyalo kyakolaba kitya? Ekyamazima muganda wange bwana Yazid nasanga challenge yali y'amaanyi kubanga oluvannyuma lw'okunkwata ne bantwala wali ku container village ebiseera ebyo state council yali alina office ne bantwala awo obusawa babuwambye banzijeko obusente bwennina nafuna kirowoozo kidda mu kyalo saasooka kutunuulira ngenda kulabika ntya mu bantu bange kanzire gye banzaala azaala ekibya kiwongerera n'atandikira eyo era n'ebintu bye nali nfunye e Kampala eyo obuntu bwa munyumba busuwaani bukopo landiodi yabuwambirayo ng'akoonye ssente meka obwo n'abuwamba nensalawo nenzira mu kyalo. Kale bambi omulungi ali kwa Wai Media ntera ino emboozi nagiwanvuya namusimasiba kuba nenda kubalaga ekifaani muboneyo abantu nga beyagala bevuga bali bulungi bazimbye amayumba aye timutegera bulamu bwaimbwe ye baabita kutuukaawo omusaada ono womubona saawa eno mugaiga ayina ebintu bingi aye buli wemubuuzayo ebibuuzo bino akulaga engeri yatawaana mu n'ensi tomana weno ali eyo oli kuhasolinga osobola obutawa amaani waka otunoti nizinka kunkomerera omala wawangula nengeri kyova obona musimasima nga ayenda tufuna ekifaananyi the exact picture engeri yadagamu yapambanamu n'obulamu obwensi nga ayinza okuba obulungi akutuusa wano waali weyeyagaza nga saawa eno buli saawa eno ali kukoni ssente. So yensonga lwaki mubuuza ebintu bingi nnyo nga njagala atuwe ekifaananyi okutegeera engeri gye yapambanamu okutuuka wano. Sebo kati okomyewo wano watandika otya n'ebyokulima entangawuzi? Nga nkomyewo mu kyalo era nasanga okusoomozebwa kungi kubanga nagenda okudda ku kyalo ate ng'ekyamazima abaana be naleka mu kyalo ate bo nga bali wala nga bandese kye nali ndowooza nti ngenze mu kibuga ngenze kufunamu mbasinge nasanga be naleka nga balima butaasa bwa ntangawuzi nga balima eka na eka balima eka bazimbye amayumba nze nga sina kye nnina naye era nga bw'omanyi nti omwana bw'abadde waka taswala ye bwalabwala nadda mu kasoona naye kumala nga wiiki abeera atandise okujja mu banne kuba bali babaganda be giba mikwano gye nange nakomawo mu kyalo nentandika okulima kuba ettaka tuliina ddene nentandikirawo mpolampola 10 natandikira kuzaawaka nennongoosayo muzeeyi yalinaka eka keyampa nennongoosawo era muzeeyi yeyampa ensigo gye natandikirako nennanda mpolampola n'okutuuka kati wendi naye eka ye yasooka yansala saagifunamu ku lw'ensonga nali siina busobozi bugirabirira bulungi naye ate nasobola okugjamuuko ka kapito akantambuza paka okutuuka kati wendi. Kale tuyinza oli kwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira kutuuka gano nvuirire waifu ebusedde mu bikaado abaana abebusedde mbala mwisa abebusoga tuli eno Butambala Buganda nga tukyayiremu ku omulimi ow'entangawuzi Semanda Twaha adifunyemu nga wenkukobye nga wali kujja okutukobera so tubuulire wenyini awo entangawuzi bazirima batya? Entangawuzi eno teriiko mirimu nnyo mingi ate ekyo ekirime ekiwa emirembe omuntu ng'akirimye kubanga entangawuzi eno kasita obeera n'ettaka kubanga ebintu ebyandibadde ebyamaanyi ennyo ku kirime ky'entangawuzi kubeera na ttaka buli lw'obeera n'ettaka obeera omaze okufuna obugaga mu ntangawuzi kati ettaka kika ki eryetaagisa okulimibwako entangawuzi? Ettaka lyonna liddako entangawuzi okuggyako ettaka eryo olutobazi erivaamu omusenyu oguzimba amayumba oba awatuula amazzi amangi nga tegaggwawo awo tezibalawo naye ettaka lyonna lyoyina oba limyufu oba liddugavu oba lya kibuga nkofu oba lya black soil lyonna libalako entangawuzi. Kati ensigo gijjawa? Ensigo eva mu zino zennyini zetulimu zino zennyini entangawuzi zetulimu mwe muva ensigo naye entangawuzi zino zaawukana
ku ntangawuzi ey'ensigo n'entangawuzi etundibwa mu katale gwe gy'olaba. Kuba muganda wange bwana Yazid nja kugamba nti entangawuzi ate era yekola ensigo. Ogende mu katale ogenda ogula entangawuzi yo mbw'ogenda kukola nsigo, ekyo nedda ojja kubeera muloosi. Tulina enteekateeka gye tuteekateekamu ennimiro y'entangawuzi ey'ensigo n'enteekateeka eteekateekebwamu entangawuzi etundibwa mu katale. Ebeera mu mitendera ebiri gye tugiteekateekamu, ey'ensigo n'etali ya nsigo. Kati entangawuzi etali ya nsigo eyo tugikungula ku myezi 7. Etali ya nsigo. Etali ya nsigo. Nnima njagala mu kasente, nina ebizibu byange myezi nga 7 njagala kuba nga mmaliriza, olima entangawuzi yo mu myezi 7 n'okungula n'ofuna akasente n'omaliriza bye weetaaga. Then ffe abalima entangawuzi ey'ensigo oteekwa okuba nga ogaziiza projekiti yo ng'olima ekisukka ku eka emu, ng'olimu eka 10, eka 2, eka 30 okudda waggulu. In that nti ensigo eno emala mu bbanga mu ttaka omwaka gumu n'emyezi 3 okusobola okukakata bulungi esobole okufuuka ensigo. Ate era erabirirwa ekyensusso okusinga ku ntangawuzi eno etundibwa mu katale. Kyogamba entangawuzi eno ey'ensigo tusobola kugitunda mu katale? Tetundibwa mu katale ku lw'ensonga eteekateekebwa nga ya nsigo, era ogirinza abanajja nga bagenda kulima, abajja nga baagala kulima b'oguzaako ku nsigo eyo, kubanga eteekateekebwa bulungi nnyo, toyinza kugigeraageranya n'eno ekunguddwa ku myezi 7. Kale kati katwogere ku eno eri wano mu nnimiro wano gy'olima, kati eno ye yaki eno? Kakati eno gye tulima eno eri mu nnimiro gye tulebako wano esobola okutwalibwa ku mutendera ogw'ensigo, kubeera njirima nga njitwala ku mutendera ogw'ensigo. Lwaki? Waliwo ekyenjawulo kyosobola okutulagako wano nti eno ey'ensigo oba oli awo efaana bweti? Nedda, wano mu ndabika yonna ebeera erabika kyekimu era nga bw'ogiraba ebeera erabika kyekimu, naye ebbanga lyemala mu nnimiro kyekigifuula ey'ensigo n'okulabirira endabira gy'ogirabiriramu kyekigitwala ku mutendera ogw'ensigo. Oba ogamba nti njirabire n'enjituza ku myezi 6 kanjiveeko etuke ku myezi 7 ngikungule egende mu katale, oba okugirekamu n'osigala ng'ogirabirira paka oteekako ebigimusa, togirekera muddo n'ogitwala ku mutendera ogw'ensigo. Naye ekyo kikwetaagisa ng'omaze okugaziya projekiti ne zigaziira ddala nga wano olima ensigo wali n'olima enaakuwa akasente mu bwangu, kuba ensigo tekuweerawo kasente, olina okusooka okuteekamu n'ogumiikiriza. Wenyini mbadde ngenda okubuukiza nti kiki kyolina okukola okulaba ng'ofuna amakungula amalungi? Mu kyolina okukola okufuna amakungula amalungi, muganda wange mwana Yazid nga tetunnatuuka awo, waliwo abantu betuzze nga tutambula nabo mu kulima entangawuzi kuno, naye ate abamu balemereddwa ku lw'ensonga tebatuukirize bye badde balina kukola. Ne badireyingamu mu kusprayinga, ne badireyinga mu kukulamu omuddo, ne badireyinga mu kutemera, ekyo kikuleetera okufuna ssente entono. Olina okufaayo n'olanga entangawuzi yo teri mu muddo, olina okufaayo n'ogitemerera mu budde bwayo, olina okufaayo n'osprayingako ebigimusa mu budde okusobola okufuna amakungula amalungi. Wow, oli kwa Wai Media, ndi Yazid Yolisigira. Oh, if you sit down Ricardo, abakali subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Kati joli meno yensigo akatale kaliwa bani bojiguza. Entangawuzi eno tujiguza abantu bonna kutwaliza wamu, kati ensi yonna kumpi erima entangawuzi. Yasukka kuva nti ebutambala yewamanyikiddwa walimibwa entangawuzi, kati Uganda yonna tulima entangawuzi, neyo Busoga linayo ba outgrowers, kwegamba buli wamu tulima entangawuzi. Akatale kali worldwide, kubanga kati nze entangawuzi esinga nziguza bana Kenya, nziguza abe Rwanda, nziguza Burundi, nzitunda Sudani, kwegamba n'okuze exporting okuzongera yebweru. So market weeri nene nnyo ddala. Ate nga ne wano waffe wennyini nawe era bajja ne bazinona ne bazitwala. Ekirala muganda wange bwana Yazid, entangawuzi eno si ya kutembeya. Entangawuzi bagigulira ku nnimiro.
ku nnimiro kwe bajja ne bagulira entangawuzi. Sente y'entangawuzi ogikwatako nga tonnaba nakukungula. Okay, kati wano ng'oyagala okutundako okikola otya? Okutunda kweno ey'ensigo era mugitunda mu kiro oba just mu bundles? Entangawuzi yonna etundirwa mu kiro. Sobola okujja ne tusima naŋŋamba njagala ttani 3, njagala ttani 4, kisinziira nyiza okubanga nimye eka yange emu nga nkubye ensawo 85 oli naŋŋamba nzitwala lumu. So era tuzza ku minzaani ne tupima kilo weba mu 13,500 ntukubyamu, bweba ku 14,500 ne tukubyamu nefuna akasente kange. Okay. Batomeka bakuyambako mu nnimiro muno? Mbeera n'abantu bangi ku lw'ensonga nina ennimiro nnyingi ez'enjawulo. Ntera okubeera n'abantu wakati wa 45 n'enkaaga. Naddala mu budde bw'okukuulamu omuddo mba njagala ne ngugjamu mu bwangu, kuba omuddo ogwo bye mulabe ennyo w'entangawuzi gugireetera akawuka nebeera nga tegenda kuwa makungula malungi. So mbeera n'abantu bangi nnyo mu kutemera, mu kukoola ne mu kufuuyira, mu kusprayingako ebigimusa kungulu kuno. Twandyetaaze okumanya waliwo ebiwuka ebibatewanya abalimi ab'entangawuzi? Twafuna omukisa mu kirime kino eky'entangawuzi nti teri kiwuka kitaataaganya ntangawuzi eno, kubanga olweddeyo kennyini ekaawa. Olaba naawe omuntu yennyini bw'ogiryako ogiwulira ng'ekaawa. Naye nga ekiwuka ekyasinze okutawaanya ekirime eky'entangawuzi muddo, ku lw'ensonga nti omuddo guno gulina engeri bwe gugifumbamu negaana okubeera ng'evaayo bulungi. Kyobula tubeera kaweefube ajjamu omuddo mu budde n'okufuuyirako bino bigimusa by'olabako kungulu bino. Bigimusa. Ate ndowooza nti oba oli awo ddagala lya biwuka. Fertilizers. Tufuuyirako ebigimusa ate nga nabyo si bya bbeeyi nnyo, bya bbeeyi ntonotono. Osobola naawe omuntu yenna ali eyo osobola okwetandikira projekiti ey'entangawuzi n'oyongera ku mulimu gw'olina n'obeera ng'olina omulimu omulala gw'okola ebbali ate ng'olinayo ne projekiti gy'osuubira okufunamu akasente. Kyetaagisa ki okutandika okulima entangawuzi? Kubanga waliwo abali eyo nga bakaaye bakooye obwavu bubaluma bagezezaako ebya gavumenti biganye. Kiki ekyetaagisa omuntu okwetandikirawo ennimiro y'entangawuzi naye afune ku ssente? Kaakati gwe munnanga ali eyo nga weetaaga okwerimira ku kirime kino eky'entangawuzi naawe okifunemu, kuba nze kino sina gye nakisuubula, nafuna kya bwereere, naawe nandyagadde okigabaneko ofunemu ku makungula amalungi oba ofunemu ku kasente. Bw'oba ng'olina ettaka lyo eriri eyo tolireka kubeerako nsiko, kwekwekamu bantu ba mitima mibi ekiviiramu n'okulibba. Teekako projekiti y'entangawuzi, weetaaga okufuna tractor n'eririma, bw'emala okulirima n'eddamu n'eryanjala n'erigonda bulungi n'ofuna ensigo. Ensigo ogenda kugiggyawa, togenda buli wogenze nti ogenze kunoonya nsigo ya ntangawuzi ojja kufiirwa ssente zo. Osobola okuyambako omuntu n'ensigo kati? Yes, yenna aba yeetaaza ensigo mbeera nayo mu bungi ddala, era nkuweera ddala ensigo ejja okukolera ekintu ekirungi. Ate sikulekerera, bwe ntuuka ku projekiti yo ntambula naawe kuva mu ntandikwa ne tugenda nga tutambula nkusomesa buli kimu, tuva ntudda paka ku makungula nga tutambula fembi, n'olaba ssente ez'oggyemu ne zikuwa nti nziramu okukola n'onyumirwa omulimu gw'entangawuzi. Jasi kano akantu kano jasi kokwata n'okasimba ng'asimba omuceere oba jasi waliwo ensigo ng'eyakasooli mu ntangawuzi muno? Entangawuzi eno evaayo munda eyo wansi kibeera kinene bwe kiti ngibepanga emaze okubala, naye tulina engeri gye tugenda nga tugimenyaamenyamu mu sayizi ey'ensigo entonotono. Ne tugenda nga tumenya mpeke ku mpeke ne tuddamu ne tusimba. Kati ezo empeke ze tuba tusimbye kaba katono nnyo nga kenkana ennyingo y'engalo eno bweti, kavaako entangawuzi buli kikolo nga kisobola okukola kilo 3 okudda waggulu ez'entangawuzi. So mu nnimiro oteekamu kitono naye ng'ate ofunamu kinene. Kati ekyokulabirako muganda wange bwana Yazid kangereze nga mu eka emu. Kati eka emu ey'entangawuzi tuteekamu ensigo ensawo ziba 5. Naye bw'otuuka okuharvestinga eka eyo ng'ogirabiridde bulungi esobola okukola ensawo 85.
oba 75 bwebanga eganye. Ekitegeeza mu ekyo nti osigala ofunamu akasente akawerako. Kati bw'omala okufuna ensawo 5 ez'ensigo weetaaga obukuta bw'emmwanyi ensawo 10 mu eka emu. Kiba kitegeeza nti awo okulima entangawuzi obeera omaze. Obeera omaze ye capital gwe weetaaga nsigo obukuta bwa mmwanyi n'ettaka. Buli kilo ya nsigo y'entangawuzi ya sente nga mmeka? Ntera kutundira mu nsawo. Ensawo ya sente nga mmeka? Ensawo etera okulinya n'egenda ku mitwalo 80 n'ekkana ejja ku mitwalo 75 73 bwetyo. Ogambye eka eva mu nsawo nga mmeka? Ekola ensawo ziba 85 oba 75 nga osimbyemu ensawo 5 ez'ensigo. Kati osigala sente nga mmeka? Milioni 3 nga 6? Ziteekwa kuba mitwalo milioni 38 kisinziira ku bbeeyi kw'otundidde. Kuba osobola okutundira ku mitwalo 35, otundira ku mitwalo 45, wano otundira ku mitwalo 3. Era osigala ofuna. Oluvannyuma lw'emyezi nga mmeka? Kati gye njogeddeko oba otundira ku myezi 7. Myezi 7 n'ofuna emiliyoni 36? 36, 38. Bana oba nva mu by'okulima ebikaado ndide eno nnima entangawuzi. Bana ng'obwavu buli kutuluma. Owaffe ye Busoga government yaturankinga lye region ekyasinga kubeera njavu oba n'abantu abaavu. Einuma awo tubeire nga tugama kyakubiri nga Kalamoja nesinga kuba ndavu nga abakalamoja baavu ino. Ese bona abakalamoja aba bana ebizibu ng'ebyentale yedde ente biki katola solingi era butibona bali bulungi bali ni sente era buti government yafulumya report yalaga nti Busoga nekasinga kuba bwavu ate nga ife tulima bikaado ife ye Busoga omulimo gutusinga akola gutufuna mu sente bikaado ayi wendogera bikaado byagwire tani y'ebikaado busaye neri ku siringi mitwalo 16 mitwalo 16 emutoka tata etola tani 10 n'emitu ekikoba nomube miliyoni endala n'emitwalo 6 etani 10. So buli tate egenda ku factory bakuwamu emiliyoni emu n'emitwalo nga 6 then kwe kuli ezabano abakuyambako okutema ebikajjo okutiika transport bina byonna emisolo obiraba driver ino okulya conductor. So nolabanga owaffe ekintu kigenda kigwamu. So ndabanga okukyala kwange ene Butambala kugenda kuyamba nnyo abantu bange kubanga ogongamba jasi mu myezi 6 osobola okulima eka y'entangawuzi nofuna emiliyoni 36. Kisobokera ddala. Kakati n'ekirala entangawuzi eno tesobola kugaana kukola mirimu gyo. Osobola okuteekawo projekiti ye y'entangawuzi ate n'obaako n'emirimu emirala gy'okola okugeza nga gwe omuntu ali yatudde mu ofiisi teekawo omulimu omulala oguyamba kugulya ogw'ofiisi obeere nga mu ofiisi waba ofuna akakadde kamu n'ekitundu omanyi nti ate olina gy'olinda obukadde 15 mu projekiti y'emabbali oleme kulinda lwe bali kufulumya ofiisi eyo ate olyoke olowooza okutandikawo projekiti. Kibi nnyo okulowooza ekintu ng'omaze okugwa mu buzibu wabula lowooza ng'obuzibu tebunnasembera gy'oli obeere nga weeteekateekera embeera ebeenyerera ng'ojja kujja mu maaso awo. Wow. Kale tweyanziza olw'amagezi ago kati ababeera eyo nga baagala okujja eno okubasomesa okikola otya okuba kyajinga nga yagala kuyiga kulima ntangawuzi kubanga nsobola okubeera n'ettaka naye nebigaana nebinema naye kati so okunyambako okunsomesa etagisa ki? Muganda wange Bwana Yazid mu kusooka nakyazanga abantu ku faamu era nga bajja era service eyo nga bayabwereere si charge nga wadde n'ekikumi naye nesanga ng'abantu abajja ku faamu ne basoma ate nga baddayo ne bakola ensobi n'enkikyusaamu sikyakyaza abantu ku faamu kati nga gwe bwozze ozze lumu ojja kulwawo okudda kiyinza okutwalira emyaka 2-3 oba okudda n'enkikyusaamu omuntu ofuna ettaka eyo gy'oli nze kennyini neneesitula nenzija ku ttaka eryo nentandika okusomesereza ku ttaka netukola projekiti ku ttaka eryo kulw'ensonga nti obeera olina obudde bungi obulambula projekiti yo dani okulinnyanga ojje Butambala oyige ate gy'otagenda kuteeka projekiti. So bwe kityo omuntu
gwe naali eyo teweeraliikirira ku kyokuba n'ettaka nze nzija buli wamu ntuukawo n'endaba ettaka ne tuteekako pulojekiti yo n'obeera nga naawe ogenda kuganyulwa mu kirime eky'entangawuzi. Okay, so kyalina okola oyo yenna ayagala okuyiga okulima entangawuzi oba oliawo n'okufuna ensigo oba okugula ensigo alina okubira ku namba ya ssimu. Tuwe namba y'essimu tuweeko emu. Enamba y'essimu eri 0758 5 32 31. Oyo yenna eyeetaaga ensigo. Bannaye mulekera ogenda mu butale ne mugula. Nfuna complaints nnyingi. Bagenda mu butale eyo nga mbasomesezzaako ne bagula entangawuzi nga za layisi ne batwala ne basimba ate olina kkubira essimu. Nasimbye mukulu TWAHA nasimbye naye tebyavuddeyo bulungi byakuze bitegeno mubuza ensigo wagijjewa ate nagiguze ku kkubo. Nti ate nagiguze mu katale nti wakoze ensobi teri ensigo gye batunda ku katale kubeera mu katale tebituukana na mutindo gwa nsigo. Ensigo eba ya njawulo so abeetaaga ensigo y'entangawuzi mujje mbaguze ensigo y'entangawuzi ate sikoma kubaguza nsigo yokka mbakwasizaako kuva mu ntandikwa project ne tugirabirira fembi kuba nze mbeera mu kugunga nkusingako nkuyambako mu buli ngeri naawe n'obeera nga ofuna mu kirime eky'entangawuzi. Okay, tiddi bulungi oba itaka eryefe ery'obusaga lino osobola okulirima ku entangawuzi. Aye okobyo oti tibagirima jase mu ntobazi tulina itaka ery'okubukalo so kansubire nti n'ettaka ery'owaffe ebusoga nalyo omuntu asobola okuliteekako entangawuzi. Kisobokera ddala muganda wange kubanga naseesetulako ebigere n'ennyingira mu disitulikiti ey'emayuge waliyo muganda wange Fred era Fred nkakasa ajja kundaba ku wayiwayi media mulabi waayo nnyo era y'omu ku bansikiriza naŋŋamba tukolereko program ku wayiwayi media naffe ne waffe Busoga tusobole okulaba ku misomo egyo egy'entangawuzi. Muganda wange Fred emayuge mulimi nnyo wa ntangawuzi ne kamuli gyeziri n'embaale entangawuzi etambudde buli wamu so naawe atannaba kukirowoozaako bw'obanga olina ettaka nga liri eyo tandikako nekyosobola eka 5 eka 10 ogezeeko olabe bw'onaafunamu ogaziye otuuke nange wendi mu kirime kino eky'entangawuzi. Waliwo ekiseera entangawuzi lwesala entangawuzi eno namwe mulima ne bigaana eringa birime birala naye entangawuzi egyetya okugaana nti nimye ne bigaana olabiridde otya? Bayibayo ebirime byonna tebigaana olabiridde otya? Oba ani akuwabudde mu ngeri gy'olimyemu sizoni eyo mu kulima entangawuzi naye ng'entangawuzi teriiko lwegaana w'ogiteera mu ttaka bw'ogiwa bye yeetaaga obeera ogenda kufunamu sente. Ogenda kutegeera otya bye yeetaaga nkubiraako ku ssimu twogere ku nsonga eyo. Otuwadde ya MTN yokolina ya Airtel nga zibeerako kubanga bagenda kukubira abalabi ba wayiwayi media bakuba amasimu bagenda kukubira era ogenda kumbuulira oti Yazid batandise dde okunkubira ku masimu ate abantu bange babeera serious. Namba gyengabye kweri era ne ku WhatsApp kweri eri ku mitimbagano gyonna eri 0758 5 32 31. Okay. Wow. Oli kwa wayiwayi media njogerako ne Semanda TWAHA mulimi wa ntangawuzi kafulu azifunyemu kati mugaga yasookera mu butebeyi nga atunda bwali biki masaawa bambi ne bigaana n'akomawo ku kyalo ab'ekyawo ne baseka bimulemye biki naye kati mugaga biki byozifunyemu entangawuzi? Entangawuzi zino nzifuniddemu ddala okugeza nga okuweerera abaana abaana abange basomera mu masomero ga bbeeyi nga Lubiri amasomero g'omanyi ag'ebbeeyi kwegamba sina njawulo nnyo na member wa parliament wasomesereza omwana nange nsobola okumuteekawo kubanga abanga afuna omwezi obukadde 2 nange ate mu myezi 7 nenfuna obukadde 38 kitegeeza omwana wange alina okusomera mu ssomero eryeyagaza. Nkozeemu bingi ebbanga lye mmaze mu ntangawuzi nzimbyemu amayumba
ng'abapangisa kinyambako okwongeza ku byenfuna byange nenzimbamu amaka mwempangalira. Olina amayumba ngameka agabapangisa? Amayumba gabapangisa mpezaawo ennyumba 10 kati eziwedde obulungi. Eziwedde obulungi eza singo eza ddabo peza amayumba 10 nina amaka gange mwensula ebidduka byo neroboza bweroboza kuba bwe mbanga nemye eka nenkungulira ku mitwalo 35 buli nsawo kiba kitegeeza mu eka 10 ngenda enakawa nennona emotoka yonna gye njagala. Ninamu emotoka nete tukibala nnyo mu byabugaga biba byakwejalabya mayumba byabulijjo nagaba ndina motoka naye byabulijjo ebyo n'ennyumba byabulijjo nagaba niba meka bazirina ogamba byabulijjo naye ate ng'era wadde kyakwejalabya naye ate kikujja ku ddala ly'oba oliko ne kikuteeka ate ku ddaala eddala kuba bwe nzija nga ntambuza ebigere muganda wange bwana Yazid nogira mu motoka ate gwe balina eddaala mwe bakuteeka so nakyo kyamakulu nnyo gwe wenna okubeera nga wenyola notambula ng'otudde so tukikolerere kubeera kyekimu ku bye tulwanirira n'okukola n'obeerako n'amataka ag'enjawulo kati nze nina amataka neyo mu kibuga gye nadduka naddayo ate nga ngula mapoloti mbalaga nti ate sente ziva mu kyalo ne ziragawa ne zigenda mu bibuga so sikudduka mu kyalo tugende tuzinoonye mu bibuga. Bingi byenkoze mu kulima entangawuzi byesiyinza kumenya lunaku lwa leero kumalayo kuba muganda wange bwana Yazid nandyagadde okukulambuza eno gy'olabye wato nandyagadde okwongerayo nenkwongerayo naye olwakafundako obudde nja kukulagako bitonotono naali eyo asikirizibwe asobole nayo okwejja mu mbeera gy'alimu abeeko kyatandikawo ekinaamukulaakulanya ate ne kimuwa essanyu mu maaso eyo. Osanga yalijja ku YY Media n'agamba nti omusomo gwe nalaba ate ku YY Media nange gwe gunfudde kyendi kati. Olinayo ko n'abantu abawa inspiringa abayigira ku gwe era nkati bali mu ntangawuzi era nga bazifunyemu bakwesimisa? Yes, mbalina bangi nnyo naye lwakuba nti Uganda yaffe eno tukyalina obuzibu bunene nnyo muganda wange bwana Yazid. Bwe nfuna mu kintu saagala kuvaayo kukiraga mu bantu nti nfunye mu kino njagala nkyesigalize kibeere kyange nzekka. Bangi benkutteko ne bafuna mu ntangawuzi ne bw'omugamba n'avaayo n'omugamba munnange jangu oveeyo oyogereko munaye leka tebanda bajja kumanya ate bwenfunye nnyo bajja kumanya bwendi naye kino ekintu tetulina gye twakisuubula. Kyovula ffe tuvaayo nagula akamotoka ne babba kamera ebintu byonna babibba nga nguza akamotoka ekava kati bannange kiki kati musango nzogula akamotoka bali baagala okundaba nga buli kadde mbeera ku bajaji amawulire nga noonyeza ku bajaji. Puroguramu eyo nagiraba ng'olaajana nga bannange saasigaliza kantu konna nafuna okunyolwa nze nga nze ng'omuntu era kyankwatako naye ate nakifunamu kyakuyiga ki abantu ffenna tuyige okukola. Ekyamazima bw'obba leero n'obba muganda wange Yazid n'omubba emitwalo 2 n'enkeera ojja kunoonya gw'obba ne bw'oyiga okukola n'omanya nti ninawo pulojekiti zange zentandiseewo ojja kuba ng'osuubira mu pulojekiti eyo mwogenda okufuna tojja kulowooza ku bbono obbono ku nkomekerero oba tojja kuba bulungi mu nsi muno. Tweyanziza abakali ku subscribe ya police go ahead and subscribe mu liking video daife tuyere mu bitundu bya Gombe mu district ye Butambala mu Buganda nga tuvuire ye Busoga tusaze nairo tweda twanonyako ku muzeyi Semanda twaha omulimi w'entangawuzi bambi atuwa ku magezi omwami ono entangawuzi adifuniemu nga wendi kubira nti adifuniemu obugaga so kino kyakutuwa isomo ifa bali kulira nti ebikado byagwa government ati bali kusuula ebikado bali kutuwa obusente butono sobola okutandika ebintu ebindi ng'entangawuzi tomana oba oli awo twayingira kunfuna ife ngawe mwidi bulungi nti ife itaka lyona twayirima ku bikado ebikado tutukufunangamu so nze ndowooza nti interview ya mwami Twaha eno ejja tuyambe ino naddala abantu ab'omu bitundu eby'Obusoga n'ebitundu ebirala eby'eggwanga kuba ebikado tebali birima Busoga wonka babirime Masindi babirime Kayunga mu Northern Uganda eriyo Atiak sugar factory so nze ndi bulungi nti ebintu bino bidda kutuyamba ku ino bili kujja kutuyamba ku era nsaba bana ife nti tutesulira igwana gamba
tutandika okwenigira muntegeka nga dino omusaadde ono tali selfish atuwere namba ey'essimu osobola okumukubirako oku wankozera ndi kwenda kufuna ku sente omusaadde ali tukoba nti eyiika endala mu myezi 7 rafula omwaka nti asobola okufunamu emiliyoni 36 36 million shillings 36 million shillings aye ng'owaifu ebikaado eyiika endala kuba eyiika endala evaamu etaata edebikaado taata nga 3 aye tubaze nti buli saawa eno taata esobola okuba nga evaamu emiliyoni ndala n'emitwalo nga 6 so etaata 3 ediva mu yiika n'emiliyoni 4 emiliyoni 4 n'emitwalo nga 4 roughly aye oli kubona ono mwana eka in just 7 months ali kufunamu emiliyoni 36 ifo tuli kulima ebikaado eyiika nga tulema okusooka oli kulima myaka 2 n'emyezi 18 tuli kufunamu obusente butyo so kiro kituwe ekyokwega abantu bange abebusoga era ndowooza nti interview eno eri kujja kutuyamba kwino bambi oli kwa Y Media mwami Twaha so doni zino zezimu ku ntangawuzi ensigo eno yensigo y'entangawuzi obwedda gye twogerako naye nga bw'ogyetegereza eno yamenyese wano bweti naye nga olaba kyonna bwe kiba kyenkana nga kivudde mu nnimiro kibeera bwe kiti mu bunene bwakyo kati obwedda kenkugamba ke tusimba ke kano wano kano kemmenyeeko kano ke tusimba kaba kenkana bwe kati ne kakuzaalira kino kyonna nga bw'okiraba yes omena kuomena kati oba ogenda kusimba omenya bwe kati okay so amabanga osimba otya osimba ensimba y'entangawuzi eno teyawukana nnyo na nsimba ya bijanjaalo y'ebijanjaalo ensimba y'ebijanjaalo n'entangawuzi zaawukanamuuko katono nti bw'oba ng'otema ebinnya eby'entangawuzi olina okutema enkumbi 2 wansi okka wansi enkumbi 2 ku lw'ensonga ekuledda waggulu kati n'olyoka ojja ng'otemera ogiweera ettaka okutuusa lwekula wano obugazi banga kirina okulekawo njawulo tewali nga bw'otemaga ebijanjaalo era nazo bw'ozitemera ng'osimba wow buli mulimu gwonna gubeeramu okusomozebwa tetulina kukibuusa maaso gwe just tubulireko oyo yene eyetegese okutwegattako okulima entangawuzi biki byabasuubira gwe wenna ali eyo nga wendyetaaze okuyingira mulimu guno gw'entangawuzi okusomozebwa kw'ogenda okusanga obutalabirira bulungi yensonga nkulu nnyo buli kimu kwegamba si kulima kwokka ne bweba bizinensi n'otagirabirira bulungi n'ogijjamu bujja ssente beera egenda kugwa pulojekiti yo girabirire bulungi bw'obanga olina kukuteeka ku mukono nakubuli ekyetaagisa nti kufuuyira gula eddagala mufuuyire bwekuba kujjamu muddo gugiremu mu budde bwekuba kutemera kuziweera ttaka kikolere mu budde ekyamazima ojja kufuna mu pulojekiti yo yonna gy'onaaba okoze wabula tuleme kubeera eyo ate ne tulera bulezi ngalo ne tuleka amataka abantu ne batandika ogatutwalako ne tudda mu makooti okwewuuba bannange mbakuutira era mbasaba amataka tugateekeko projects ekisooka project ekuuma ettaka ate era n'ofunamu ate twewale nnyo n'okutundatunda amataka gaffe tukolere ku mataka ago tufuneko essente ze twandyetaaze okutunda tufune so amataka gonna tufube okulaba nga tugassaako projects zitukulaakulanye ettaka eno erisinga ndaba teriri fragmented erikyali wamu kiki mukikola mutya okubeera nga likyali wamu anti tulina ekintu kye twayiga nti mu kutunda tekuzza magoba kuba kyotunda tekidda kiba kigenze ne tuyiga nti tulina kukolera ku ttaka lino okufuna ekyo kye twandyetaaze nga tutunze ettaka tukolerako ne tufuna ssente ate ne tweyongera kugula ne tukola ki ne tugaziwa so kituyambye nnyo okusigala nti ettaka likyali wamu. Okay. Mwina ebizibu nga ebya ababbi ab'entangawuzi nti babatewanya. Nze ku myaka gye nnimidde entangawuzi
sifunangako omubyanzi bantangawuzi mu nnimiro kulw'ensonga singa entangawuzi eno yali etembeyezebwa nti oli agenda kugyetika ku muntu agende n'ekifuluusi ng'akitembeya bandibadde bazibba naye entangawuzi bazigulira ku nnimiro ate basima omulundi gumu n'omanya nsimye ensawo 5 nsimye ensawo 100 emmotoka ezitikkirawo ku nnimiro ne zigenda so n'oli akaluubirizibwa okujja akwata enkumbi asime wanaaweereza ensawo nga bajja kuba bamukutte gwe mukisa gwokka gwe tulina okubeera nga tetulina babbi bantangawuzi. Mu bino byonna byofunye mu kulima entangawuzi kati abantu bakulaba batya oyita ayite eyo ng'otambula? Mu kusooka Twaha gwe baalabanga nga adduse mu kibuga era alemereddwa atalina kyayina ate kati bwe bandaba tebakyayogera nnyo boogera butonotono yafuna ssente naye nga nazijja mu kugumiikiriza n'okwerekereza n'enkola ekyo ekyantuusa ku buwanguzi. Nze nno olaba nsobola okuwangula kitegeeza naawe ali eyo naawe okisobolera ddala. Tulwawo nnyo okukola bye tuba tulowooza ate nga tubirowooza akadde ne katuleka ate ne tutuuka mu kaseera nga tugamba senga oba nakola senga oba namanya tolinda kutuuka mu kaseera senga namanya kolerawo ekijja okukuyamba gye bujja mu maaso eyo. Wow. Bannange kale musoga kuba ati ndise enswa naita n'akasana musada interview zera ndibonanga obwafunga bunumye tandika byentangawuzi inziza itaka bamuzeyi balinga kuki asada baliro nagataka obero walengerere nga musada itaka yaliriye omuntu ayina yekazo tikome ko wati bana ife muzeyi yoli bumulamire mbayi ngwai mwagulanga kuitaka tuli kubona abona ino sada balina itaka ino meniri cheni motoka Lijeri yakwada lijenda buna kayumba kalala yabona ogutaka nga guli ku ebigoge by'amatoke kuli ku mogo aife wabanika ayika family owafe family emu mubena ka ekemu katinga abana mulinga 20 kati tata n'akatematema buli muntu afuneko kati nolaba ebijambi nga buli muntu aga buli muntu ayikati bamuseire ayikwenda mwine batamuwa biki ayina ndibona itaka oliko ba muzeyi yakuwa ku itaka kati muzeyi ayina itaka lyenkana ba fe itaka eryaffe liri ku eka ziri 79 naye ate kati nze eryatata liyampako linako eka ziri 6 kuba ina n'abaana beyampa naye ate kati wendi kati project ezange ndi ku eka 75 project ezange ezentangawuzi kwennimira nagenda ngangaziya naye nga natandikira kulya muzeeyi nengula amataka kati kwenteka project ezange naye tekitegeeza nti naawe atalina ttaka tosobola kukola naawe muganda wange bwana Yazid osobola okukola funayo wopangisa tandika ne eka 2 eka 3 onaagenda okuva wolimye eka 3 ezentangawuzi ng'omulamuza kumugula kubanza amataka gonna genguze side eyo nimiddengawo ntangawuzi nenzijjawo ssente ate nengulawo nebifuuka byange itaka mbwenenga itaka liri eno lingi ino ofu bali kunaga itaka abantu abanaga itaka tibatuuke eno itaka ino liri ku ebyapa ebyo eri imwe kuba itaka liri awo nagalale ofu tulina obutaka butono aya olauna kuntu yakati ndi kunekyapa enga mubaire okumala emyaka 5 niba n'amagombe gali okwagaba dada bemu oli yakati oli yede nekyapa kya 2001 yakati lyange ate wekyapa bamugulisa okusinga iwazira ki so kati eno abantu abasinga bafuna ebyapa ku mataka gaabwe ena amataka agasinga katwinako ettaka lya obwakabaka ettaka lya Buganda Land Board ate nalyo nga lituwadde nnyo emirembe kubanga teririiko okugobaganyizibwa naye ate n'ettaka lya bwannannyini nalyo gye liri mu bungi lwakuba nti okufuuka nannyini ttaka lya bwannannyini olina kwegula mu kyapa
buli lwobeera ng'olina endagaano yo mu nnyumba suubirayo ow'ekyapa agenda okujja kutawanye. So nandikuwabudde nti genda weetereeze ofune ekyapa ku ttaka onyweze obwannannyini ku ttaka. Nawe ali kulya kabaka ettaka tuula ntende teri agenda kukutawanya kuba ffe tulinako ekitundu ku ttaka ly'eggambye eryaffe nga liri ate mu lya Bwakabaka mu Buganda Land Board. Naye mu myaka egyo gyonna teri yali azze kututaataaganya. Tusasula busuulu ng'enkola ya Buganda ne tuwangaalira ku ttaka n'erina ery'ekyapa era nalyo kwetuli tekuli atutawaanya. Ekirungi mu kyo nti ffe tulina ekyapa kyaffe mu nnyumba. Nga tumaliriza government policies amateeka ga government ku balimi b'entangawuzi gabayamba gabafevalinga oba galimu ebirumira? Waliwo nawe wemubeereyo nga ebibiina bya balimi b'entangawuzi mugamba nenda gavumenti etandise okutunyigiriza, kiri kiti eno? Gavumenti eno tugyebaza nnyo nti ebadde tukoze bulungi era tukoledde ddala bulungi naddala ffe ng'abalimi. Egezezzaako okusitula ebyobulimi n'ebiteeka ku ntikko, naye ate nga bw'omanyi nti era ebirumira tebibulamu bitya ojja kwesanga ng'eri we baba bambalidde okufuna miliyoni nga 5 nyongere mu byokulima zigenda okuntuukako ono ng'afuna miliyoni 3. So ekyo tuba tulina okukigumira yembeera mwe tuli. Bw'oba ng'ofunye ezo 3 gavumenti zeekutaddemu mu byokulima nawe yongerezaako ogende mu maaso. Ate n'ekirala tolinda gavumenti kukwasizaako tuleme kwekwasa nti gavumenti etukoledde ki. Sooka weebuuze nze gavumenti ngikoledde ki? Akataleke kake nandyagadde okubawaayo abawayiwayi media, abalabi ba wayiwayi media, tulekeraawo okulera engalo bannange tuyige okukola kubanga nze Semanda Twaha onojja ng'oli mukwano gwange n'oŋŋamba leero mpaayo emitwalo 10 kituufu nja kugikuwa muganda wange naye ate n'enkya tojja kudda ne luli tojja kudda. Kitegeeza tulekeraawo okusabiriza tuyige okukola. Oba nebuuzaako oŋŋambe mukulu Twaha okikola otya, nkuyigirize butya bw'olina okukikola bw'olina okukifunamu. Ate naawe oli eyo oyinza okuba nga watandika dda okulima projekiti wagitandika dda kuba abalimi b'entangawuzi bangi ng'olina gye watandikako olaba biganye mpita nkuwabule ky'olina okukola ekituufu osobole okufuna mu projekiti yo. Wow. Bambi ali kwa media mwebale kubaako nga mutubona mwebale kutugumiikiriza mwabona emboozi eno yayona nga wetandikire paka wekomye tulire data mungi aye sena kansubire nti omwami Twaha byava okutusomesa kukulima entangawuzi bambi mufunyemu era kansubire nti mufunyemu amagezi mangi ino era gali kujja kubayamba okubona nga mukyusa kumbera de mwedde obulamu okuva we muli okulinisa ku madaala bambi mwena mubeeko ku nisente nga wawulire wakobye yatandika nga mutebeyi ebyobutebeyi byalema Kampala yagirumukamu era mu kyalo yatandika okulima entangawuzi buli saawa eno n'aboogerwako ku kyalo. Alina amayumba agabapangisa n'enumba dasomeramu abaana basomera amasomero ga bbeeyi. Oh my God. Alina amamotoka omusaadde obona anoonya mandoogo ono omusaadde mukulu osobola okubona nga ayaganinze omusaadde yeekoleirewo so kansubire nti amagezi g'omwami ono gajja kubayambako era gajja kutuyambako. Nizena bambi nina kyamaani eno kyendeze era sabusabe Katonda mpa obusobozi zena nfune ku itaka kizibu kyenakyo eza kinuma nga kuidani ngemanga bifaani by'abantu bano nga balikunda gengere bafunye mu sente nindira yeeka ninsigala nga ndi kirala tasobola kulima because nziza itaka. Saba Katonda zena agaziye enfuna yange nfuna ko ku itaka ifatwa zaiba amaka manaku bamuzeeti bafuna kumukisa kuba kuna itaka ngalino nga muzeeti wa advantage yana yenti baba ga ina itaka inene itaka lingi yamuwa kwa yira likaliwo alima kubulime katono so zena nsaba busabe Katonda nti ayongere okumpa zena nfune ka sente nendo okulima ayibala Katonda nendo okulima isiza itaka zena Katonda mpe ku itaka nena nima kuku ndidi nsobola zena okufuna kusene nakyo sakubula mu bwanga kino maino okuidoga mange bifaani nalagaba nange engeri bafuna mu sente ayenga Yazid enseno kali bamitwaha
tukubwaineko omuganda agamba tukulabyeko